bonna b'amaanyi. Mu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro. Gambye tulekedde ka romantic drama. Tulekedde mukwano, tulekedde muhabati. Focus features, Random House Films. Nga begasona ba film fo bakutusyako semaje tulekedde. Twatandise ne nakyala. Baakozaako kemabega before bino byonna bye tuba tutandise nabyo. Nga tebinaba kuba. Batuzayo mabega ennaku z'omwezi nga 15 Julai 1988. Nga batugamba Anna Hathaway yagenda okulembera abazanyi. Pozi ngo gaseko ne Jim Sugezi naye agenda kuba musemaje tulekedde olunaku olwaliro. Olunaku moja naku lumu bwe lutiruka lusobola okukyusa obulamu bwo bwonna. Nga batugamba nti Ken Stott genda kuba musemaje tugenda okwolekera. Kakino mu kutandika waliwo abato be twatandika nabo. Bano abaali baakamala okutikkirwa baali bava ku University eyitibwa Edinburgh University. Era bwe batyo bajja nga basembera mpola mpola budde bwa kawungeezi. Nga batugamba Bunny Peeling, Tessa Ross ne executive producer. Kati balina bwe baatuukira ne basooka basiibulako bannaabwe abamu. Kuno of course ojja kuddamu tulabagane. Kwate kubo n'amusimba akafumitu. Mwendowooza abasigadde njabalaba oluvannyuma. Group ono yasooka n'amuggyako omukyala n'amuyisawo n'amutwala. Oli ayitibwa Tilly ne Callum. Kaseera kakuddaka. Waye gwe Callum. Lindako. Kati ono munabwe yali asomera ku Winchester University. Ni Jasi alina mukwano gwe ku Edinburgh. Actually, we have. Twali tusisikanyeko kono of course tusisikanye funde eziwera. Twasikanako ku birthday party no Peter Julie. Mazima nonjira ne red wine. Okakasha. Sorry about that. Lero nonsonyiwa. Kati wetaaga kwetonda. Wali musanyufu osiyako ekyo kye wakola ko nedalekana. Yes, wali musanyufu. If you're not Julie. Kati obanga sigwe Julie amanya gange bampita Emma Morre ge manya gange. Listen, Okay. I'll walk you home. So watya senga kulekerako nenkuzieka. Olabye otya. So this is me. Can talk. Ngenda kusaba. Road yakatandikirawo. Yagenze okujjanga mutuufu ya Subara Dedda. Ebiseera bisinga kiba kikwetaagisa okusooka okyusa kono ogenda kyusa nsi. Ogenda kyusa nsi. Ensi ndowooza nja gikyusa nga mpezza emyaka 40. Famous? Tugambe nti onobeera famous onobeera mugagga. Rodi n'ayitawo n'agwa erudda mu buliri. Ate olagawa. Ngenda sooka kwerongoosaako kusenya ku mannyo okwekubamu ka perfume ndyoke enzije. Listen, won't be a minute. Just kigera twala eddakiika atotofaayo. No playing with. Kagendo munnange mubaamu abaana ab'obuwala munnange nga bw'atuuka waba akimanyi. Si bintu bya kusooka kumugula ayina okwate kuba agenda yeerongooseeko. Rudi yawulira nga bimubowa. Yabadde yagala katandikirawo kakwiki ng'obudde bukyali. Kaatuuka munda. Kagendo nga katuuse munda ku saidi yaako kalinga akali tekakikkiriza. Kalina concentratinga. Gamba kati nyina okwerongoosa nkwate kuba ngenda okuvaayo nga mbutuufu yenze. Vuuka kyebeka kali kamwegwanyiza dda. Kali kagamba agudde mu ggabo lyange. Kamala okwerongoosa kyatwala olumasa eddakiika 30 kumbe Sseruganda byamboyedda ye ayambala ayagala kutawanyika. Well, you know, Erindako. so I thought I could just. Munayenze mbadde ndowooza nti oba osanga kampite mbuyisi. I really just thought you might want to get some Very sleep. nice. Ate n'okusizaako ono weebale nnyo ssebo. Oh, I'm not bothered. Siri bothered kali bw'oba oyagala kuyitamu isooka edduka. Honestly, I wasn't. Osobola n'okuyita mu masekati g'eddinisha. Ye boyi abadde wano yalinze eddakiika 30 omuntu ogenda mweggala ebintu by'ekawolongojo ng'otandika kwerabirira kumala ddakiika 3 mu kinaabiro. Kaatula erudda. Wuliriza. When I go to this, Ne kamugamba siri mulungi mu bintu by'ekawolongojo munnange saagala nkulimbe. go to bed with someone I always. Buli lwe nkwate kubo ne nnyingira obuliri n'omuntu ebiseera bisinga nkomekerera nseka oba sikinga nkaaba. Look, Olaba. it's fine. Yakagamba kimu kiri fine yakizula mu kali innocent. Tusobola okubeera baseya. Baseya? Yes, tusobola okubeera baseya ensonga tuzireke. Red road appetite yafudde dda. Yabadde ayagalira. Yakagamba tusobola okubeera baseya. Of course, you know, it's St. Swithin's Day today. Yamugamba nti olwaliro lunaku lwa St. Swithin's. Today? St. Swithin's nnaku z'omwezi nga 15 Julai. Omanyi otya? He was buried in Winchester Anti baamuziika mu Winchester Cathedral. School. Ate nze gye nsomera mu Winchester. Waliwo Winchester University gye nsomera. Okay. You know, there's a poem. Omanyi waliwo poem
If on St. Swithin's Day at the Throne, bagamba nti ku St. Swithin's Day something. gamba simanyi enkuba bw'etonnya wabaawo ebibaawo simanyi biki n'ebirala ebigoberera Dexter baaba ng'ate oli muka kamugambe ene bwetwebake ebyo tusooke tubireke kati nakyala asomera ku University of Edinburgh Rodi asomera ku Westminster University yakwate kubona akanyweza kati enkuba bw'eteetonnya ekigenda okuddirira ate nkugambe ki Me and you? kyekuba kambuuza nti wandiyagadde tubeko kye tukola nze naawe bweba tokinambuzibu bbanga lyetooloola era bwe batyo baafuuka baseya nga buno gamba nti bamukwano wabadde osobola okufuna omuntu ayinza okuyambako sengula ebintu batugamba ennaku z'omwezi 15 Julayi 1942 nimune kaafuuka kaseya ke era kaafuukira ddala kanywanyi okuvira ddala ku lunaku lwe yasooka okasisika ne babeera bonna mpaka kati kaafuuka kakyalike era teri byakawolongojjo takeggalanga kiki ekiwunya Onions and disappointment. nze kyemanyi ekiwunya butungulu mpozi ng'ogasseko ne disappointments kakali nekyali kikaleese eno Lick of pain. kakazi katu kaali kasoma bintu byakuwandiika kubeera katontomi Typewriter. I got. ka poet I'm in London. ndeese ka typewriter You might actually meet someone. naye tomanya oyinza okubaako g'osikana Sensitive. osobola okufuna omugayo omulungi ng'ayambala kono siri interested Opinions? ng'ayambala n'obuwaani ng'alina n'endowooza Good, because I'm leaving. I've got. essaawa zino nyina okwata ekubo nyina okulinnya endeege nze ku saidi genda amulese ku saidi ali ku saidi eno mu buyindi owaayi Go on then, find yourself. yemugamba tiwali tabu kale kwata ekubo genda weenoonye Long ones. naye teweerabira okusindikiranga ebbankalu ate empanvu M. ngenda kusaba ofune essanyu munange I've got a feeling that this time next nze nyina feeling alisi London by storm. mu bungereza ojja kudda ng'oli ttagali osegeera kati nga batugamba ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 1900 ennaku ezaali zigwamu Tia folded and filled as a tap. mukazi wattu bambi Tia is a bereaved. ate olowooza yatuuka ekiseera nga takola mu restaurant y'Abamexico Starter, roll it, isn't it? atandika okunnyonnyola emmere gye balina ebiriyo ng'ogasseko n'ebirala ebigoberera yeri yakwata ekubo genda kwegamba okwongera mu kuwandiika kwe naye byamutabukako yagamba ekizibu ky'abano microwave biki Next food groups. Cheese nonno bwadde ebbali yali akamulali pop of beans under rice. mulali n'asooka amusiiwa n'amukaawa olukawirira sirwako Jumbo prawns. It's like Russian roulette. baabato So what's your stroke? so kati gwe ki kyoyagala Way to stroke actor, way to stroke model. njagala osooka omuli kati gweoyagala kubeera ki comedian kono nze ndi comedian Comedian. They all like to laugh. of course tujja kwetaaga comedian kuba waliwo akaseera bwe katuukira nga baklayant beetaaga okuseka Stylings. badde nkyakola ku sayiro zange eza comedy A little observations. njagala mbe nga lisi nsobola oku I've got this whole bit at the moment about the difference between men and they get all. Toilets. toilet ziri eno toilet ziri eno You were saying? No, obadde ogamba ki I'm doing an open mic tonight. If you yagamba ekyo kyolayo ngenda kubeera ku open mic oba oyagala tusobola okuyitirayo mu kafo kayitibwa laughs date or anything, I mean, you've probably got a boyfriend anyway. eyinza okuba nga si date kubanga oyinza okuba olina boyfriend I'd love to come nandiyagadde okujja to work. nga maze okukola Head home. naye bwe mmala okukola nkwata kuba okuddaka mba nkooye You, Emma. What's your? so kati gwe kiki kyolimu ennyo kiki kyolimu ennyo This is what nze kati essaawa zio kino kyenkola it's not forever, is it? newankubadde kiyinza okubeera si kyalubeerera naye kati munaye kino kyenkola ekyokuba nga nkola mu restaurant Smells. kajja ebbali It's sending me mad. Flats are dumb. I keep finding teeth marks in the cheese and a big great bras. kaakwata ekubo ne kakubira Sseruganda essimu kakati no Sseruganda ye London swallowed me up. yakwata kubo genda kusomesa Lungereza ku saidi ya Bufaransa But no one knows I'm here. naye munaye buli lwe kaba kanoonya comfort ye muntu yekagwe kasobola okukubira essimu alisi ne boogera munnange Did I? manyi mu nsi buli omu abeerako n'omuntu amwanguyira I really wanted to hear. How's teaching? sooka omuli ebyokusomesa bigenda bita ku saidi ya Bufaransa ali mu Paris Really fulfilling. si bibi mbitambuza Didn't sit. bambi ngenda kusaba teweggala bu student kiba kimenya amateeka olwere waliwo akali waggulu eno kali mu kwesulubabba Well, ngenda kusiikana maama ndiemu ekyemisana naye I didn't mean to call your dad a fascist. onoonsonyiwa kitaawo kwegamba onoonsonyiwa okubanga namuyita fascist Dexter. aba akyayogera tekirabika sente ne ziggwako Dex. kagenda omuyita dex nga sente ziweddeko manyi mulimu omuntu gw'oba ofunamu comfort wobeera ndala kati ng'oli tugeze oli Bulaaya
mulimu omuntu abakwanguyira bwe mba mutandise okwogera ne munyumya bino engeri gye bikwasaganyaamu. Karoli yagambye agenda sisikana nnyina omusana gw'olwaliro nga bwe nagambye nti Rodi yaviirira mu famire ava mu Maserengeta waliwo kye bayita classes z'omaserengeta eyo upper class Maserengeta. Language called disco. Was it fun? Abadde mu bintu bya language disco binyumye. Tell me, who's been writing you all Kasoko muli ani abadde akwandikira ebbankaluwa zino empanvu maama tebikwatako who came to stay? kali akawala akaali kaze Just good friends. Emma nange tuli bakyapiira ekyo kyo nkibagambye efundeezibwa simanyi lwaki olemerako They maama do need. kali yambuuza holiday yenkana ki gye weetaaga Teaching English. wano sajja ku holiday najja kusomesa luzungu Dexter soko lindeko Isn't that Alain Delon? oyo si Alain Delon It's your father. oyo nno kitaawo kakaino bo bamugamba nti okujja eno yajja olw'ensonga kwegamba linga yajja ku vacation kweyagala For lunch tomorrow. niwankubadde yakitwala mu simanya ali mu kusomesa balina sente tiyetaaga kubanga ajja eno Thought you might want these. nalowoozeza nti oyinza okwetaaga buno Thank you, Mum. obugato nabukuleetedde mukwano nti weebale munnange What's for supper? so kati omuntu agenda kulya ki ekyeggulo kuba munayi nkoyo emmere y'abafalansa ge mazima nkoyo emmere y'abafalansa saaga nagiwonyirizako wadde ogirabako tukwate kuba okudda erudda batugamba nti ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 1991 mukazi wattu akyakola eno anti Golden Boy ayagala kulaba labika alina kaatomedde akalala Karoli amanyi okujja n'akyalira nakyala naye munaye nga bw'omumanyi ku bumaama tataliza We were just kissing. just tubadde tukiisinga bukiisinzi kiisinga ng'omutwe guno oyagala gusooseka mu kamwa ke You're just spoiled. just oli mwononefu kye katamanyi I got offered the job of manager today. They told me they wanted someone who wasn't going anywhere. yagamba bampadde offer ey'okubeera manager I love tequila. so kati Oh, and I babadde baagala omulimu alisi bakwasa omuntu gwe bamanyi tagenda kuvaawo nze neetaaga katekira just because well, you think it's funny. My hair smells of cheese. enviiri zange ziwunya omuzigo sibitegeera Thought you were writing poetry. nali ndowooza ogenda kubeera muwandiisi wa bitontome Failed. anti byagaana Look, you're funny. oli fane If you're oli attractive oli mwala mugezi person I know. ng'omuntu omugezi ku nsi yakatona gwe nali ntegedde If you're sexy. oli attractive oli sexy It's supposed to be sexist or something. No, it's not sexist. It's just ridiculous. leka naawe bya kisiru Listen, Emma sooka owulirize labayo I could just give you one gift. All right? bwe mba wakuwaayo ekirabo kimu kyokka Do you know what I give you? ekirabo kinandikuwadde obulamu bwo bwonna omanyi kinandikuwadde nandibadde nkuwa confidence Or a scented candle. oba si kino enkuwa ne scented candle oba kanda erimu akawoowo So I've disinfected the meat. mmaze okulongoosa wansi buli kimu kyonna kiri kiriya Thank you, Ian. See you tomorrow. webale Ian ndowooza nja kulaba enkya bulaja weeraba Bye, Emma. weeraba Emma I should go too. ndowooza webituuse nange nkwate ekkubo Oh, feel a bit lost, that's all. jasimpulira ng'abuze You're not. Trainee TV producer. Nice new. ge nategedde gali gamu gokka nti kati ssebo oli traini ogenda kubeera TV producer But you know, ogenda kukola buli kimu kyonna kyoyagala ne batoosingamu kwe kuwuta ka drink loli agenda tandika kukola ku TV wow you need, don't you? omanyi kye weetaaga Holiday. weetaagamu ka holiday Laila wallahi All I'm saying is I think Dexter kyengenda okugamba kiri kimu kyokka wadde tugenda ka holiday tugenda setting rules tugenda kubeera ne boundaries nakuza omwezi nga 15 Julayi 1992 ebiseera bisinga bateranga kusisikana ku lunaku luno it's no drunken puddles. ngenda kusaba kyonna kye tugenda okukola mulimu bye tutagenda kukola Agreed then. teri bintu bya kadolinga 2. No flirt teeka namba 2 saagala otandike kunneemolerako with me or anyone else. tituganyi osobola okunywamu ebyokunywa naye saagala ofulatinge nange Leads me to rule 3. etteeka namba 3 Rules. teri bintu byakubera bute Hour or have a week. saagala kulaba ng'ogenda kunaaba ng'oli bute saagala kulaba ng'ozunga ne zubula ng'etambula butambuzaawo simanyi genda mu pulu nga tuli weerere oba genda mu nnyanja nga tuli weerere teeka namba 4 No Scrabble. I love Scrabble. teri scrabble Is exact. ko scrabble mwagala anti lyetteeka lyange nange osegeera kalinga akamugambe eno gye tuze saagala tukolereyo nsobi njaga tusigale nga tukyatambuza friendship yaffe relationship yaffe ey'okubeera abaseya kali mu kwesiga sunscreen kiki Swimming costume. kano kenyambadde ka swimming costume kange Scenery paint.
It's a factor 30 I burn. Babano. Yakatulaga kali mukwekolako bambi. Leka nkuyambeko. Yakasaba nakagamba leka nkuyambeko sira basonga lwaki ofa leka nkuyambeko. Nakwate kubo nayitawo. Natandika okugenda maaso n'okasiisitira. Kano ngamba desikalabanga kuko nakafuna mu Thailand. Yini yanga. A road sign. Kalinga ka road sign. Yeah, well, it means a perfect union of opposites. Kategeza perfect union of opposites. Yakashiga natukesya natandika okasiga mpola mpola. Oyagala nzikiriyeko wansi wane manga. Did on backwards. Okikoze bulungi emabegaawo. Si wabi. Chiga. Nakashiga mpola mpola. Niagira nga bwomanyi munaye agenda okulanga kakakanye kasaze empewo. Ndowooza tugende mazzi. Tetwagala kugira kutandika atekemebwa. Kugenda mbiteetaagisa tugende mazzi. Nikayitawo kwolekere mazzi yasigala wano. Baabali. Akagalanga kase yake nga bono gamba nti ekyali wange mwagala bitya. Barukesya ne basoma ku butabo. Kati agenda okuza amaaso okulengera ng'abasinga abatandise okujja ku biiki wano bali bute nga bwe baazaalibwa. Okimanyi nti eno biiki y'abaabute. Biiki mujja muli bute. Balina mu kufumba barbecue. Oli ali mu yoga ali bute nga bwe yazaalibwa. Oli akunaamiriza nga bwe baazaalibwa. Tudde ku zi magazini zaffe kuno sokoleke nnyina okwerolera. Why? What are you thinking? It's like this crunching noise. The answer is no. Yamangamba manyi kikyolowooza n'ekituufu kiri nti ansiri nedda oyinza okuba oyagala naawe kutandika kutambula bute. Lwaki nedda? Rules. Not to mention... Tuyina amateeka ate nekyawina girlfriend wo bambi. Ingrid. Ingrid talina buzibu. Top off at the check-in desk. Well, as you keep pointing out, Ingrid used to be a Gy'ogenda maaso n'okuba ng'oyogera ku Ingrid esooka yali modo. Catalogue. Tutandika. Just saying that we're not entirely unknown to each other from a physical point of view. Yagamba sigamba nti twemanyi on a physical point of view. After graduation. Ojjukira ekiro kiri after graduation. Oteekeddwa okuba okijjukira. Like a car crash. Of course twali mu bulangiti twali twebisse. In fact, if I close my eyes... In fact, bwe mbika amaaso gange. They're just... Ntandika okugenda maaso n'okubamu akafaananyi kusya ku mirigo nga bwe gwali konto kigeza. ...being a dungaree. Nga nzijukira nga kwata katofaali. Tutandika ebyo. So you do... Tutandika ebyo. Olaba. Have I got this one? Sokoleka omusana gwine engeri gye gunkutte mukono olabika. You're fine. You look fine. You look okay. Kina akawungeezi. Bakwateko ne bajja eruda mu club. Batuula awo. Do you know I've never been abroad? What? That'd be ridiculous. It's true. A fortnight in a caravan in Whitby, drinking cup of soup with Dad and trying not to kill Mum. Batandika okunyumyamu mpola mpola. Bose ebitwaliza akadrinki. I can't believe I'm actually here with you. Kale so wakikirizaamu otudde wano naawe. Why? Lwaki ekyo ate kivuddewa? Lwaki? Lwaki? Yes, of course njagala kumanya lwaki. We were at university. Jukira bwe twali ku university before nga tetunaba kwogerezeganya. Nze naawe. Nali nkumatira. Ridiculous, I know. Kyabusiru nkimanyi kyabusiru naye ngenda kubulira. We're almost Naye mu kaseera luli twali ekiro kiri kye twali tugenda okugenda e Kawolongojjo. Ekiro ekyo nali sobola kikkiriza mbu ngenda kubeera naawe. In fact nawandika ne poem ku buli kimu kyonna. Yawandika ekitontome. Ogenda kyogerako ki? Of course nali nkimanyi. Of course wali okimanyi. Kikyotegeeza nti wali okimanyi. So I guess. Just natebereza butebereza. Epic letters and compilation tapes. Ebankaluwa ng'ogasseko n'obutambi. What happened? Kye kyatuukawo. I got to know you. Anti kati nakusemberera ne nkumanya ne kinzijanjaba kiri kye nakulinamu ekyamaddu ne kivaawo. Naye nkyayagala nnyo okusoma poems ezirwiminga ne Dexter. Leka naawe si nnyingi eziri awo. Obadde ki? Too much wine. Kawayini kangi tugende gwe. No, not yet. Nedda nnyabo tetunatuusa kufuluma genda. Tugenda sooka tutambule muti tugenda kuda ku hotel. Yamuleeta ebbali.
ninga kamwatete kamugamba nti mbisere bika nali nkumati before nga siraba getting close to you nali nkumati I had a crush on you iraga manekire ekyo kitwali tugenda ogenda mbye kawulongo jona tukanesia nekiwandika ke bitontome I get it. yatuka ne bali I walked right into it, haven't I? so kati agenda kuyita okuyingira liyodi You did do a large one. ondese eno maze okuntamiza onkubiza buwayini Genius. Be reckless. Live for the moment. anti be reckless, at least live for a moment. Olwo kyetagira lisi n'obaamu ekiddaluddalo osobola okunyumirwa obulamu. Kabulaza ayingidde jangu ema naawe. Leka kubeera prude, jangu tunyumirwe. Come on. Leka. Daba no butofaali yagamba tufudde ayingidde ali bute. Pants on. Alisi wandigenzo olina underwear. Eteka namba 3 olyerabidde. Naye omanyi. Naye agenda okulaba nga tekiyamba. Nasooka ajjako bulungi nnyo. Ajjako ekiteeteeyi, najjako akaleega. Njamu ne suruwali. Kwate kubona ayingira erizzi. Wowe watukira akasya kegamba nga you just have to go crazy. Nonyumirwa life. Skinny dipping. So kiro kibaita skin dipping eh? What about? Smash you or something? Gwe. Tubatandise okuzanyiikiriza. Bali majjaawo. Rodi kyava akwate kubona asembera we kali. Wuliriza. Very serious face. Toteekako face eri serious naawe. Tungamba nti ogenda kunedda. Yes. Bade nefulamu engeri y'ekirowoozo. I just wanted to say that. Bade njagala kugamba nti. I felt the same. Nange nawulira kyekimu. Near me. Akaseera kaffe kali kata tugende kawolongojjo. Niwankubadde kale saawandika poemu sina kye nakola kirala kyonna kyabuse oba ki. Thought about you. Naye nange nabeeranga awo ne nkulowoozaako. About you. Nimba nga nkulowoozaako. You and me. Nga ndowooza mu kaseera ko nange. Ne kamubuuza okakasa. Okakasa ddala mutuufu wandowoozaako. Kubanga. Dex kyagala onzannyireko. The problem is ekizibu ekiriwo nze ndowooza ku buli mukazi omulungi ddaba bwatta emboozi. Kabadde kayidde. Abadde alina engeri gyakulyetinzeewo moment mutuufu ne kawulira nkali shock out in it. This thing with Ingrid. Namala ate n'abikyusa. The sex. Kekakiringa bya Ingrid sex kono yesu byogedde mbiwulidde. Naye nze naawe ndowooza kisobola okubeera ekyenjawulo. Kubanga I think we'd want different things. Ne nze ndowooza tusobola okwagala ebintu byanjawulo. If you wanted to. Bw'oba oyagala have a bit of fun. okunyumirwamu jasi okunyumirwamu obunyumirwa. Obligations. Tukatwalenga ka holiday fling. Tosinika mannyo. Kabadde kali shock out. Mu butuufu nga kali taken. Rodi atandise kwogera bya kigwagwa. I'll take that as a no, shall I? Kale oganye. Come on. Era of course besige na bikola nze. No, you are dead. Badde ngezaako ku expressinga kono nedda gwe wote obwoli. Why? Come back here. Abadde akagamba ngezaako ku expressinga ne kamugamba nedda gwe wote obwoli. Come back here. Abayaya atolooza engoye tebagibba. Abayaya engoye bagibba. Yayina ofuna wano ekiveera y'ebika ebikaali butenga bwe yazaalibwa. Call the police. Wait, come. Muntu omu ayite poliisi abayaya babbye engoye zange. Please stop and laugh. Nakyala yajja. Mbutuufu ekikalumya akalidinze on ate namaani yeekyusakyusa namaani ayogera ebyekigwagwa. Abasiru babbye engoye zange. Oh, Dex. Kuliko Amaani, kuliko Calvin Klein. Bastards. Abafaransa bano bayayi. Oh no, they're not plimsolls. I've never worn plimsolls in my life. Lwaki toyambala primus kono nze sijambalangako obulamu bwange bwonna. Ngeri gyava mu famire nga gase bayambala ba designer. Ate abategerekeka. Kakeno bakwate kubo ne bakomaawo. Baba bebase ne kamuyita Dexter. I'll find them. Yamugamba tofaayo Calvin Klein underpants showing nazinoonya. Ndayira bagwagwa ngenda batracking ngenda bafuna mbajjeko ndaweyayo. Kyewunyisa okuba nga basobola okwebaka mbuliri. Si ba Luganda. Obudde ne bukya nga tewali kikoleddwa. Basigazayo ndowooza kya scrabble. Ebisigadde byonna amateeka balayika bagamenye naye. Ne beebaka mbuliri kwegamba Rodi alina omutima gulinga gwange. Nze nsobola okwebaka naawe n'obudde ne bukya nga sikutte nako. Wadde okwekyusizaamu.
So kakati Rodi afuna omulimu akola ku TV. Ni omulimu gwakola alinga makona liwo okukyaza bakyala babeera okwo nga bali mu kwemoola bali mu kwekyanga bwamaliza n'akwateko n'ayolekera club kwegamba obulamu bwe bwonna parting kukyakala kuba pate kuva eno kudda eri tewali ki ate kasi afuna omulimu ku TV alina obuwala kubidde kutegeeza nti gwe kyali wange eka gwe nali mbadde naye ssaawa ziri 11 obudde buli mu kukya ate n'ekirala olina omubiri omusufu munnange oyo Dexter yakubye essimu nsuubiza nti agenda kwati nsuubiza nti ogenda kuddako eka Dexter You are absolutely true. gwe kyomanya you absolutely truly amazing Dexter You're amazing. okimanyi nti oli amazing And famous. olimu amazing ate olimu atikirivu yajja ebbali asooka n'abekoko nakyakawudde nabadde bakyayogera ku ssimu kamugani nga bwe kibasoboka ngenda kusabuddeko keeka yajja ebbali batugala 1994 July 15 kwesa draga utabulikiramu ekiri awo yasooka ne yesetting alina obutambi bwe bino byokubera ku TV jassa bibeerako kutwaliza ninge waabwe nagambye afuuka mu maserengeta muzimu family zibayita upper class families balina sente ziteekanika yajja ewaka nina kyayamukubiriza namugamba nti nsuubiza nti ogenda genda keeka yabadde akulinze okuva ku makya obwedde akulinze katonda wange kirwaki otuyanirira anti obudde tobulaba teri musana leka naawe maama ali atyanga ye lwaki togendayo n'omulaba muzeeyi yewunya natuyaniridde kayagana mwenge teyeebaka yajja asobole osiikana nnyina agenda otuuka ebbali okuzza amaaso kakano maama we yagwamu ekimbe kya kookolo era kimutwala yatuuka gy'ali tuuka ebbali n'akookona maama ogamba otya anti ogamba kyamweyitira mugwira kubanga alwawo okujja omukyalirako nina ekirabo kye mbadde nkuleetedde ekituufu kiri nti Emma ye yakiweereza okay shoke tulabe kikyaweereza bambi kujja kibikkule mu mpolampola How lovely. wow A little ambitious, maybe. musindikira obutabo Short stories in the future. ngenda kugamba gye bujja maaso omugamba lisha awandike short stories this is kwegamba litambisias wandika ebitabo binene So, what have you done? njagala osooka ombuli mutabani kiki obadde ku bulamu obutambuza otya mwana wange maama wamwagala nga bw'okiwulira kati yajja n'akatambi amulaga omulimu gwakola maama yali so disappointed ayitibwa Dexter Mayhew I'll skip this next bit. kale wano kambukewo There's an interview that's pretty good. waliwo interview gyojja okunyumirwa kanteekeko abaana ababeera kuli babeeranga abali obwereere maama yajjako bujja TV yagamba oba osanga kale tunaabiraba oluvannyuma Yeah, the live show is always a bit. naye ate live shows zibeera nga bw'omanyi Understand why you have to use sikitegeera lwaki okosa eri eddoboozi air for this sort of thing. ye lwaki oli mu mulimu guno anti abaana bagwagala You mean I'm not drunk enough? olinga agamba nze sitamidde kimala kunyumirwa Dancing girls and Dexter okubeera n'abawala abazina bwe batyo We just host it. yes nze ndi hosi wa program and we always said you could do anything you wanted. tetugaanyi twasalawo ne tugamba nti ojja kukola kyonna ky'oyagala Good. njagala okola ekintu atalisi ekirungi Oh, look, this is what I. kino kyenkola kino kyekinyumira kyendabanga ekirungi babuli abali so disappointed mu ye naye tewali kyakola mutabani wabe bamwagala naddala maama amwagala nnyo She makes me ready. n'onsonyiwa bwe mba nkambwadde mumanye eddagala limanyi okuzijja mu mbeera Better tonight.
So kati ndoza yebakeke ekyo olwaliro. Actually, I've got this premiere thingy. Waliwo premier ngenda ekyo kyolwayo waliwo ka premier kingendako. I can't miss it. Mu butuufu sobola kamisinga. It is a Jurassic Park. Katonda watu wakajja atogenda. Anyway. I'm afraid I'm going to need some help. Onosonyiwa ngenda kwetaaga okunyambako nsituke. Oba kati nkole ntya? Yeah, they put you on, Remy. Nkwate nkusitule bwe nti. Yakwate kubona amwetika mukazi watu bambi. Wano wali okay? Of course, wali okay. Nakwate kubona amwishawo namuleta mpola mpola. Mulinyisa amadaala. Babano. Laba. Mwishawo namuteke bali mu kitanda. Ninga mama abadde ayagala abeereko ko ne mutabani we. Kubanga alwawo okumulaba. Can I get you anything? Water? Wena kye weetaaga kufunira amazzi oba ka dry martini drink kyamugwako kusya kunyina engeri gyafuna kiraga nti obudde bwalina ku nsi eno kati asigaza butono okukamala nakunjereere. Yagenda okukomawo ng'akubya amazzi. Kubya amazzi yebaka n'ageregeza n'ogeregeza no maama yuna ali wano. Mama. Mr. Thursday. Kirabika otwantute. Your father's a little angry with you. Yamugamba nti wamiisinze olunaku era kitaawo munyiivu. Ngenda sigala ekyo kyolako nedda. Genda. Me? Watching you and your father snarl. Nze tebinnyumira kulaba gwe ne kitaawo nga temukwatagana. Can I speak frankly? Badde njagala njogere watali kwekwekako nogenda maaso. Sirowooza nti kino kyandibadde kirowoozo kyange naye. Going to be a fine man. Decent. Nze nkimanyi ogenda kubeera fine man, ogenda kubeera decent loving, era ogenda tuukiriza byonna byoyagala. And right now. Naye sikakasa nti waatuuseeyo. Essaawa eno kineeraliikiriza nga nje. Kussa kulamu bwensigaza. Nandyagadde okulaba mu kifaananyi ky'ensooya ky'ogenda okubeera. Essaawa zo tokyali nice. You are not nice anymore, mutabani wange. Nothing I can say to that. There's nothing you have to. Kitegeeza tewali ko tewali kyoteekeddwa kwogera, tolina kyogenda kwogera bireke. But I'm so disappointed. I'm hurt. Ndi mbulumi. Mzee yamuvuga mu motoka. Come collect your car when you're sober. Ene motoka ogenda gikimanga oli soba. Ridiculous. I mean, Ekyo kiba kyabutira tosobola kwamba bisumuzo bya motoka yange taata. There. Tugezaako kwagala okumanyiira. Your mother loves you very much. Mama wakwagala okukamala ekyo naawe okimanyi. Has left her. N'okussa kulamu bw'asigaza bambi ku nsi eno. If you ever Bw'obanga in this state again. Bw'obanga oyagala okudda okulaba nnyoko otuddanga ng'otamidde. Nze sigenda kukkiriza waka. Now, Amazima nja kuba n'oluggi nkuggalire. Kaakati genda gy'oyagala ogenda. Tukwate kuba okuderera kyala. Kazi watu abali wana essimu neevuga. Nasooka yeewoza kati essimu. Nenkwata essimu eyo. Lwedde mbadde nvuddeyo. I just remembered you're Kegero Rodi mu kufunamu ebyamu disappointinga yakwate kuba akubire na kyali essimu. Oba osanga boogere. Kuba muna ye confident we. Bw'aba ayina ebimuteganyiza n'ebimusumbuye. Nina kyabwatyo bw'ali. Bw'aba ayina ebimusumbuye ebimuteganyiza ebiseera bisinga she can really communicate with him. N'afuna comfort. N'awulira na bulungi. Timeless beauty. Karodi agenda okuba essimu kumbe nakya olwaliro yalinayo ka nakadeti ne Ian. Only complaint would be that Kati Ian ono gwolaba. you didn't. He's a good and a nice guy. 3 colours blue. I'm But nakya atalina nnyo love nayo. Tamuyinamu chemistry ya mukwano. head. You can have anything you like. Bakwateko ne bajja erudda bazze bafune kadina. You would say. Ne wano se basaba pounds 14. Seriously, no. Kale si kikulu ekya pounds 14 si kikulu naye baba pounds 14. Muntu akutwala ku date n'asooka yunza kasete nga kangi. Amazing teacher. Okimanyi tugenda kubeera musomesa musufu era ngenda kuyozaayoza. Like you. Not that I'd have got any work done. Ngamba kale singa nsobola okubeera omusomesa nga gwe mukyala Molly. Ayogera wabula is boring. Aboa. He's so good, he's so nice. Ali so direct. Rodi akwate kuba akomawo ekaawe.
Comedy's a cruel mistress. Okimanyi nti comedy binyiiza. Sometimes, Emma, I think the only way I'm going to see my name up in lights is if I change it to emergency exit. Yagamba nti ebiseera ebisinga mbeerawo ne ŋŋamba nti engeri gye nsobola okulabamu erinnya lyange ndowooza nga ndikyusiza ne libeera ku emergency exit. Agezaako okukola improvision. Yatandika okunyumya n'anyumya. There is a point whereby omusajja kasita oyogera ennyo omukazi otuuka essira n'omubowa. And basically ng'oyogera ebintu ebiri logical. Abakazi baagala nnyo babeere nnyo mu mboozi eri logical. Era ogenda okwekanga abaako byayogera okusobola okudistracting okujja ku ekyo. Ian, it's not a performance. Except it sort of is, though. Baabano. Isn't it? I've been so excited about seeing you. Like, nervous. Yagamba ekituufu kiri nti nali mukyamufu okulaba naye ng'atera at the same time nga nina okutya. Ono yamugirako amatala asobola ofuna confidence. Either. It's just I graduated today and finally actually qualified to do something. Olwaleero kyenyinza okugamba nne ng'atiikiddwa n'embeera nga ndi qualified okubaako kyenkola. So I just wanted to celebrate with someone. Dexter atalinze. Ate Dexter waali kati gwaliwo. And when you hear this, can you just get in a cab? Bambi bw'onoowulira bino ngenda kusaba olinnye emmotoka. Maybe you can even stay. Jangu njasobola ogisasula ne bw'onooboze ojja kubeera mu ntebe. Kale nze nja kubeera mu ntebe obeere mu kisenge. See you. Ekikulu kya bina neetaaga okulabako. You just come. Bwe kiba kisoboka ngenda kusaba yitirako eno. Nakyatuuka essira n'amanya nti ateekeddwa okutandika life. She has to start a life. Kuba kati akuze munnange. Tagenda kubeera nga buli kaseera buli lwafuna ekimusumbuwa comfort agenda ginoonya mu Dexter. Ate nga Dexter bwe twogera ye ku side ye atambuza kitwandise life ye obulamu bwe. Yesera wakwatagana ne Ian. Ninga bwe nagambye ku kya Ian tamwina munyo chemistry. Muli agamba bugambi nti weewaawo tomanya. Tuyituka maaso ewo osanga ne tukwatagana. Kisejja kyattu kyogera bwe buzibu kyogera. Bwe kiba saayise okwogera We could go on an Ovaltine bender. Tusobola ogenda ku Ovaltine bender. Laba. Mukazi watu mufo ky'okubaako kye kikola. Kubanga olwaliro yagambye lunaku lwa kujaguza. Jantudde eno. Bayitawo mu nkuba. Kale ne banga eryaddirira. Batugamba Julaayi nga 13:19. That's just affection. Mukazi watu yali ku simu. Call you? Can I come and see you? Kale bwe basobola kukubira simu oba osanga nzigye kulabe. Yasanga ono asala jike. No. You might want to leave it for a couple of minutes. Katonda watu. Musazi oli asala jike. Boys and girls, welcome to the late night lock-in. Lodi wuno ku show. Yeah, show that was late. Sebo tugenda kusaba otunula eno. Kitaawe yajja amukyalireko. I help myself to Manyi mbadde wali nenfuna kakyayi n'obugaati. trouble. Kansubire sigera tekawo mitawaana. Doesn't he look gorgeous? Ne okyabwa alabika. Suki. Come to Suki. Wakakyala kakola nako kajja sebo ne kamunywegera. Yagamba tufudde. Kigali ya batulu ya butunulizi. This is my Suki ekituufu kiri nti ono kitange. Mr. Son, God. Okimanyi nti olina omutabani omusufu Kamala. Where's Mrs. M? Mukyala M ali luddawa. Sad Mukyala we. passed away. Ekyennaku ekiriwo yafwa. Barry, I need some water. Ngenda kwetaaga ku mazzi kadduka nga kawuli akaswadde kabadde keeyogeza. sort of my girlfriend. Oyo alinga girlfriend wange. Congratulations. Kankuyozeyoze olabika amaana n'ofuna omuwala. Your mother would have been Maama wo singa abadde oba osanga yandibadde so impressed. Leka naawe. I'll be watching at home. Ngenda kuba programu girabira waka. Fun. And Jasinyumirwa. don't take any notice of what they say in the papers. Biboogera mu mpapula z'amawulire tobifaako gwe kola ki ky'olina kukola. So koleke boogera ki. I'm the king. The most annoying man on telly. The king? Omusajja kyanzize kunyiiza ku TV. Odious. Kakati banamawulire bawandiika birala. Yawulira obusungu n'amukubya essake kati gwe maani. Okimanyi nti I can't. Dexter sobola kujja. I'm just so much better when you're around. Mu butuufu nsobola okubeera obulungi nga ndi naawe. Stood in front of the camera thinking, what's the point? Mbeera wano kati ebiseera ebisinga nembeera mu kamera neneebuuza kati nkola ki mu kamera. Show efuuse ya kifere buli omu anjogerako by'ayagala. Just
Don't speak in that weird voice. Jengeno kusaba guli ogolobozi gwo koshanga okola show gulekerawo. Kwate kubona amujjako. Damu ne bamutegeka. Come on guys, let's go. Abaye twangwe tetulina. And welcome to Late Night Lock-In! The show that is late, live, And loud! and what a show we've got for you tonight. Twaga tusoke tubalage kiki tulina olwaliro. Limukola biri byakola bano balina bye bakola. Mukazi watu bambi. Kusomero gyasomeseza. Bakwate kubone bamwita bamuga ajja ku stage najja ku stage. Musimba obugalo. FBM. Yababuza lwaki mbera banyifu nga muyimba. Soko mpo butachaka po butano. Seruganda abeera ku TV nga yakubiddwa. Nga byamukubyo kamala. Nika kazi katukabirawo ne kamulaba. Loading alaba. Oh dear, do not try this at home. Gwe. Lukumlo ina chena mukaga. Ian? Iani? I think I finished painting today. I'd like Rozo no sobolo kumaliriza okusiga rangi olwayo kuba neetaaga TV tugizzeemu. Breakfast first, go on. to have breakfast. It's alright, brunch. Nosooka okulya breakfast. Brunch. Is it lunch? Is it breakfast? No, it's brunch. Tugenda kulya lunch, breakfast, ate ekyeggulu. Brupper. Ate bropa. We bituuse kanzire munda. Thought we agreed about snooch. Twakiriziganyiza ku bya snooki. Can I? Nakyalina Seruganda, wabula Seruganda amubowa. You want me to go tonight? No, you should go. Bw'oba tuyagala ngende ekyo kyolwaliro kono genda. Come with us. What? Tusobola ogenda ffenna. You talking over? Mutandika okungeya gwe ne Dexter. Anyway, I've got a gig tonight at the room. Ne nange nyina gye ngenda okubeera. Nyina gye ngenda okuba nga nkola mu komedi wange. Well, better get back to it then. Kale ndowooza ngende neetegeke. Butterflies. M? M About 1700. mbadde ndowooza ku ssaawa waawaawe essaawa zaffe ziri. You know. Mbadde njagala tukole kali akantu kaffe kamanyi kali okategeera. Yogera ku byaka sex. Ono yaseka sarcastically. Pues kali. Mwenye omuntu okubeerawo nga takufiiringa. Ninga just ali naawe for the sake. For the sake alina okubeera mu relationship. Gye bali abawala. Ng'ali naawe ninga sigamba nti oba akwagala. Ni just ngali naawe for the sake. The dress. Oba sikinga you a provider. Oba sikinga omuleetera okulya obulungi ninga tekitegeeza nti ate akwagala. Well, you look great, and I love the shoes. Yajja yalina okwate ku bujosika noono. The car heel. Mugambe nga tonzaagadde olabika bulungi. Kasi akabadde kawanvu Emma. Night. Ekindeese wano tusobole okufuna happiness, tufune essanyu. Kyekindeese tubeere happy. Katuufu kasooke nkuba essimu kigenda twala seconds ntono. How's the king of comedy? Kaisooka omuli kabaka wa comedy ali atya Ian tuli bulungi. Okakasa omukwano weeguli. The A-team, I'll only fashion washed. Anti kati oba nkugamba eki. These days we don't just... Yagambe ennaku zino sigenda kulima connection balabika. That's fine. Ate ekifo kye mwafuna ekipya. It's a room and a half. Kiri fine naye munnange. Talking about painting the same wall. Ono bwe mugamba tusiige langi. Potential. Omuwala kasita atandika okusamwasamwa ku boyfriend oba ku bbaawe. Kiba kitegeeza nti yeegula eri oyo gw'aba asikanye. Omuwala akwagala aba agenda ku defending aba tayagala nakwogerako bingi aba ayagala protecting ekitiibwa kyo ng'ogasseko ne legacy. Wabula singa atandika okukola samwasamwa kati nga nakyabwe abadde ayogera. You know, she knows exactly what it's like to be. Ono yambuza Kasuki. Amugamba Kasuki ko kabitegeera. Time I turn on the telly, she's there in a pink... Buli lwenteekako TV munaye kabeeraawo nga muli mu kwegiriisa. Yeah. Well, we both are. Fembi, I've got some really exciting stuff. nyinawo ebintu byendi mu kuteekateeka. If I Just bikyali mu development. Please do. Bwe mbigamba mba ngenda kutta. Anti ndiiraamu. never mind. Omanyi bireke. Not without me, all right? Osobola otandika ekyeggulo ogira oli ekyeggulo. Kiki? Sibo kamuleseewo. N'asooka agenda mu kinabiro ne yeekubya akayaga. Kosa cocaine. Kyokka mukazi wattu yavudde gy'avudde kujja sisikana ye. Amala okwekubya cocaine ate n'abakuka nakyala kasikana nga yakafuluma bw'ati. Muganda wange. Onagera okuddamu okulingiza. Nga Seburodi ali mu kwemula na mukazi mulala. Gorgeous. You all right? Maybe she could join. Oli bulungi kono oba oli naye atwegatteko. I'm here to see you, remember? Jjukira waze wano kulaba nze nange kulabago. What's the teaching?
so kati ebyokusomesa bigenda bitya Don't ask. bw'oba toli interested tobuuza kubanga kati weefula abuuza weefula atandika emboozi kumbe jasi oyagala kikudistractinga then ate omala oveewo Enjoy it. I'm a bloody good teacher, Dexter. kale bw'oba oyagala ngenda kugamba ndi musomesa mulungi osegeera You know what they say? omanyi kye bagamba kono bagamba ki Those who can. those who can No, I'm sorry. onoosonyiwa siri familia nekyoyogera maliriza sentence tuli bagamba ki Right, well, bagamba can do. those who can do there are those who can do and there are those who can teach oyinza okuba walemu okuwandiika ng'osobola kusomesa weegire gasiya Come on. Emma sokolindeko naawe Bit too much to drink. You're drunk. gwatamidde ze sitamidde I have literally not seen you sober sikulabangako ng'oli soba okumala emyaka 3 minutes. Either buli dakiika 10 oyingira toilet either oyinamu embiro oba siki Fine, well, I wouldn't mind, Dex, but you're a TV presenter. All right, you've not invented penicillin. All you do is stand around chatting. kyensobola okugamba nti oli tv presenter leka kwetwala nga agamba nti oli wakabi sigwe yayiya penisirini sigwe toli musawo Wait, but if you wouldn't stop getting at me. Am I? I don't mean to, and I know that you have been through a lot with your... yamugamba nti sitegeeza bintu byakubogolera nkimanyi weyita mbingi maama we yafa n'ebisigadde You about how I'm mbadde njagala nsooke kunyonyola engeri gye ndisitaka mu flat not in love with, and if I could gye ndisitaka mu relationship n'omusajja gwe saagala of us. What do you mean, what's the point? ki kyotegeeza kati ensonga No, you have outgrown me. You think I'm we bituuse kati kirabika wakula sikyalina kyensobola kugamba nokisobola kubeera siriyasi over them. We should just face facts. Say goodbye. amazima gali nti twesiibule wano twete Almost like you're dumping me. Yeah, bulinga nsuulawo kono bukoosera nkusuulawo kati to be. tokyali ki kyewateranga okubeera I apologize. kale neetonze Please. kamugambye olabika kati wakula emboozi zange tezikyaku amakulu mazima ekindese wana lisi nkuyiira omutima gwange nkunyonyola engeri gye ndisitaka mu flat n'omusajja gwe saagala kakwate kuboneka dda kwe kumusimba akafumito ak'enjawulo Next. ne kamugamba Dexter kino kyo ngenda kigamba nkwagala okamala nkuyagala wabula Just don't like you anymore. sikyakuyagala okusiya kati ku mbeera gy'olimu sikyakuyagala tokyali oli gwe nateranga ofunirangamu comfort gwe nateranga okuliiramu endowooza zange ebizibu byange 1997 Julai nga 15 nabagambe tulikasema bakayise wande Vijay Jones Productions nga bulijjo tulika romantic drama ku mutimbagano gwa muno waki babano batugala 1998 That's an almighty win. Rodi no yatuka ekiseera yalina shonga etambula ng'ekola kati yadda ku show zaaza Tonight's joystick jockey. kati show zaaliko zaaza tornado The smoke. ankoti kati zaakola show zaakola Till then, night owls. yandibadde gejeti yajja sikane munywaji Do I really have to say smoking hot? It's just I'm 32, for God's sake. What, they're sacking me? bangoba Negative connotations. It's just yagamba ekya sacking eba negative connotation kyensobola okugamba nti bafunye new presenter one of definitely bangoba direction, but it's a direction away from you. just ba taking another direction from away from you More you in your 20s. kati okuliridde tokyali oli ni mutuufu So what's the good? so kati mawulire ekyamalungi g'olina onoonsonyiwa Well, you said you had some bad news. ogambye nti olina amabi Good news. tiwesigeza kutambulirako amalungi ge galiwa Career has its ups and downs, yagamba nti buli mulimu gubeerako ups and downs and I sense a bit of disenchantment, Dexy. Just a little concerned about my future. just ndi concerned ku bisya byange eby'omu maaso Future never is. future Bloody exciting. munaye engeri tukyamukirira nkyamu naye oba tumanyi future bwegenda kubeera Love you with buli omu akwagala to hate kind just lwakuba buli omu ataakulinako obukyayi olw'embeera zo to do. It's just find someone that loves you. kyolina okukola kikimu kyokka alisi funayo omuntu akwagala nga bw'akwagala nga takulinako obukyayi kasi akatuusa amugambye ti kati yavu shokuze batugala 1999 kati ebbanga mukwetoola yafunayo omukyala tibwa Sylvia ali wano agezaako practicinga nga bulungamba kampitemu ebigambo bye naasobola okumugamba Sylvia yono Sylvie, mukulukulu you
used to be quite... Sylvie yangambye nti munnaye wali muntu omumanyifu. Yali aweereza ku TV. Once upon a time. Yes, Once upon a time. Mbutuufu ki programu kyo nkijjukira. really hate it. Ki programu twali tetukyagala. To say, turn it off. It's killing. Ng'ebiseera ebisinga batugamba mukijeeko ekyo kigenda boonoona. Television, Dexter. Not so much. Okyakola ku TV Dexter, kono sikyakola ku TV. Wait, really? Jase byonna byesonyiwe bya TV. Just being modest. He gets lots of offers. Wama afuna offer nyingi naye nga takkiriza. Party games. Kaseera ka party games. Yaze no mu family y'aba Sylvia. Yeah. Balina emizannyo gyabwe. Mugunda. Nice work, bro. Si wabi gira. Nga tuzze ebbali. Genda okuzza amaaso nga Sseruganda. Atudde ebbali. You can get stuffed, Emma. Is that from your act? No, though I have got this new thing I've been working Waliwo ekintu kye mbadde nkolako ennaku zino. on. And I say, here's a funny story, all like this. Ian. There's this Yani, guy waliwo guy out with this girl and going out with this guy, girl amusinza. back together. Ne bagula flat An bombiriri. engagement ring, the lot. N'amufunira engagement ring, empeta n'agiteeka ebbali. She is still in love with her best. Ngezo okizuula nga kirabika akyayagala best friend we. Seen Dexter for ages. No, Anti Dexter mbadde maze ebbanga simulaba. we found out about it. Golowooza ntegedde ntya. Mu butabo bw'owandiika bwonna olaga nti Dexter omumatiro kamala. Leeta akatabo kange. The erotic Ne graduation night. that magic week in France. Magic week yali mu Bufalansa byonna obiwandiiseeko. I will call the police! Call the bloody police, it's my flat. Eno flat yange. I paid the mortgage. Nze nsasula mortgage. Farting! Gwokola gwakwata katima. You love the Wrath of Khan. Ne Wrath of Khan namukoowa. Simwagala Wrath of Khan. It's a good job we didn't get married. Wrath of Khan. Sorry about going through all your stuff. Nga monosonyo munayo kubanga. Bama ne beeyatulira. Kituufu kiri nti buli omu n'ategeera wa waayimiridde. Mu relationship eno. Like here. Either that or it's track wind. I'm not sure. Either way, I'll pass. It's good, by the way. Not the poems. The poems are awful, but the rest of the stuff, like the stories, are funny. Yamugamba kyesobola okugamba nti ebitontome byo just ziri story nazo wandika ziri okay. You're better than you know. Oli mulungi n'okusinga gwe kikyomanyi. Just we wawudde. Bafuluba. Finally. Nze naamwatulira munnange. Ne oluvannyuma lw'ebbanga. Kyolaba ebiseera ebisinga bubeeranga n'omukyalo oba omuwala. Make sure nti omustudying all the signs to understand. Osobole omutegeera. Omanye the type of relationship gy'olimu naye. Kuba munaye asobola okubeezaawo nga just you are there. Kukwatirira kasobola okudda kwaddako gwayinza okuba nga yeetaaga. So bulijjo kalina Sseruganda naye nga Sseruganda sigamba nti bakamwagala. Just kabadde kali naye kutwaliriza budde ndaba no tabu. Sseruganda alina kannakyala ke yafunye. Tuli mu kaseera kambaga. Kyabaali bamuyise ku mukolo. Ngenda okuzza amaaso emabega nga bami nako weekali. Wow. Ninga kali majiga. Jane kakaabamu awo. Bajja. Crayfish. Dex, people go crazy for the little buggers. Tawona atuula wano. And you're actually a multi-millionaire. Oh, come on. What define multi? You should come and have lunch. We should talk. Mbadde nsaba tufunemu akadde ku kyemisana twogere. Nkimanyi oyagala kumpa mulimu sikyo. I haven't seen you on telly for a while. Maze ebbanga sikulaba ku TV. Callum, mate. So nalowooza mtu oyinza okwetaaga Callum. You wore the same pair of jeans for what was it? At the university, twali ku university nga oyambala empale emu okumala ebbanga. Callum owulidde. Nga tetukyali ba student. Geno gira bwati ng'alaba kannakyala kaali wali. Okimanyi nti ka Emma kaatulema ffenna. I sit and wait. Ndaba n'omugole. N'omugole ssebo Sseruganda yamweggala.
Uli kabulaza talina gwatayisijja mu gaali. Mukazi wa mugambye. Almost every weekend tubeera ku mikolo. Naye tugenda tuka ku mikolo nga half of the people abali ku mikolo abawala. Bonna webega tubanga abali mu conference y'abantu beweggala. Okay. Nakya yali wano. Rodi yajja n'amusikana otyo. I'm loving angels instead. Wandyagadde tuve wano banaye weebali. Mugambo okingambye weebali tuve wano. Tuve wano tugende. Today must be quite tough for you, having slept with the bride. Olabika omugole wamweggala. Simanyi kyoyogerako. Bino ebintu obijjawa. Anti tiri abiŋŋamba. My olive oil. Footprints halfway up the kitchen. Mulimu boosiga oyiro simanyi amagulu ne ga ebyo kati nabita. Kye kyatuukawo. Walekerawo okubanga obeggalira mu toileeta. And old you won't look after you when you're old. Baabano. I screwed up my career. Yagamba ekituufu kiri nti omulimu gwo nagusiraanya. Ensonga za manga ate nabyo ne bitatambula bulungi kono si kituufu. I screwed up my friendships. N'enkolagana zange n'abantu kati nga mmwe nali nazoonoona. And then Sylvie just... Ekiwe kya byonna Sylvia n'agenda ajja yatuukira mu kaseera ndowooza we nali desperate to have someone. Oh, save me. Mu byonna kyesobola okugamba she saved me yantaasa bambi. Of course she has absolutely no sense of humor. Kabalagavu jaswa kuba tekalina mu mbeera za buntu. Berated, goofing around all the time. The only time Ian ever really made me... Nze Ian olunaku lwe yali ansesezzaako lwe yagwa ku madaala. Like to laugh. Sylvia tayagala kuseka mbu bwaseka akaddiwa. Ye kiyaŋŋamba. Tayadaaye. Mbu bwaseka akaddiwa. But you love her, right? N'ekikulu kya byonna omwagala si bwe kiri. Omwagala, omuyagala. Yeah, I worship her. Yeah, of course musinza. Tukano nga wali beautiful bobeera waggulu eno birabika bulungi. Ngamba sokoleka enkuteeremu. Don't start, Dad. Totandika Dex. Sympathy. I'm not lonely. Siri lonely, just ndinzeka. Siri muwubaavu nti oba nnyinza okwetaaga sex oba ki. I'm just alone. I got a tiny advance to write this book. Waliwo akatabo kendi mu kuwandiika. Wow. Well, you know, I have something to... Nange waliwo kyenjagala okuwuliramu kyenjagala okutegeeza. Ki? Yamusimba bba. Getting married. Ogenda kuwasa. Yes. Yamusimba se bbaluwa invitation card emuyita ku mukono. Of course. Omuntu akusanyukira naye ng'essanyu bambi. Ngamba mawulire malungi. Kaliko akawoowo. Invitation card eziriko akawoowo. They smell of money. Sente njereere. Mwala gyava gwagenda okuwasa balina sente. August the 14th. Yeah. Agasti 14. Call a shotgun wedding. Bagita shotgun wedding. Agasti gakube. 350 with buffet. Embaga egenda kuba wona ekyabika omukazi ali lubuto. Songa lwaki embaga bagenda gitekawo ku speed. Do you know who the father is? Yambuuza taata w'omwana omumanyi kono totandika. Nsaaga. Kankuyozeeyoze. Ogenda kubeera taata. Is that allowed? Do they let you? Kikkirizibwa banaakwagala. You're going to be a wonderful father. Ogenda kubeera taata mulungi nze kimanyi. Do you really think so? Bw'osuubira. Minute. Si kibuusabuusa wadde eddakiika neegi nze kimanyi ogenda kubeera taata mulungi. Naye muli si kasanyufu naye kalina omusanyukirako. I missed you, Dex. Ekituufu kye nti mbadde nkumisinga Dex. Nange bwentyo ate olwosaze mbadde sikumisi nange mbadde nkumisinga munnange. Munywanyi wange bwe twetegeera. Mmanyi nkutegeera ontegeera. No more disappearing. Teri bintu byakuddamu kwebulako. I won't if you... Sijja nawe bw'otabula sigenda kubula. Ukaka yes. Tubeerewo.
kiss ka friendship kiss. Dex We should go. tugende. Absolutely tugende tusika n'abantu baffe tuve wano before we get tempted. Bange lyaddako mukuru yazaala batugamba 21 15th July 21. Can't I? No, Dexter. Tomuwa emmere y'ekiyindi tomuwa. Oh, I see. Ntaaga naawe. Keep missing. Abadde amugamba n'amuwaka amulaliko nedda. It's just that I'm late and I don't even know why I'm going. Mbutuufu gyendaga sinaba nakutegera wagyendaga ndi kikerezi emmotoka oredeze. I'll be back tomorrow morning. Olw'enkya ngenda kuba nkomyewo. Good. Try not to burn the house down. Ngenda kusaba mbeera mulungi ennyumba togyokya. Baby genda gy'olina ogenda ebisigadde tofaayo. Najja asiibula omuto. I know, honey. I'm sorry. Naye ensonyiwa mukwano nkitegeera. Kwate kuba n'amusimula kakeesi. Okay. Genda onyumirwe. Isoke. Nakwate kuba n'afuluma. Kagenda ono yafumbirwa siiri naye there is that lack of but it happened kati balina n'omwana bayise okuzimba family. He decided to settle. Yasalawo asetolinge. I am Spartacus. Mutaamubeeramu. No, I'm Spartacus. Mama yafulumyemu. No, I'm Spartacus. I'm Spartacus. Baaba no. The chairs, no, that's Daddy's ex. The basketball stars TJ and Mickey. Isn't she loud? Can you even fit them in a two-shot? Presenter awogana oluwogana. Yagamba noga presenter baaba. Ng'awogana presenter ng'awogana kisussa. Bali wano essimu nejja. Emma. It's me. Nze. Olukutte essimu ayisema. How's the party? Pati egenda etya gye wagenzeeko bigenda bitya? We're all going on to some club. How is she? Tulina club gye tugenda mu muwala wange ali atyako no muwala wali fine. Akyatunula. I should have given her the decaf. Oba osangana ndi mwadde ka decaf. Made you laugh? Maze ne nkujjamu ku nseko. Are you all right? Oli bulungi? No, I'm good. Yeah, ndi okay, ndi fine. Oh no. Weeraliikiriddeko nedda kanina ekyewunyisa n'omukazi. Well, ali mu lodge. And well, everything's fine. Buli kimu kyonna kiri fine. Yagambye musimanyi balina gye balaga. Sylvia. Okay, I know I'm not good at all of this. Yamugamba nkimanyi siri mulungi mu by'okubeera taata eby'okubeera omwami. Naye sofa Dexter ebintu ebikwasaganya. If you had a receipt, you would have taken. Nkimanyi singa walina lisiiti gye wanzija wandibadde wanzizaayo dda. Ekyewunyisa ali ne kano kakaramu. Katonda wange. Ensi bannange ensi ndalamu. Kyovula tuwakanira bbaawo tuwakanira mukyalawo tuwakanira boyfriend tuwakanira girlfriend wo. Lwobadde naye batugamba 2-3. Yes, abamu bali royo ne munnange laba You even look like a writer. mu butuufu ddala kati ofaanana ba writer. Writer in Paris. For this, isn't it? Butch. Take me. Badaze kusikana Emma. Look like Me. Gotunangani. Divorcee. Nze ntunanga screwed up divorcee. So, my apartment's not far. Apartment yange teri wala tusobola ogenda. Batuuka ebbali. Dexter, we got a bit drunk. Dexter. That drunk. Okubeerako ffenna twali tutamiddeko no sinnyera. Did I? I think that you were upset about Sylvie and the divorce, and you needed a shoulder to cry on. Yagamba nti wali upset. And that's what I was. Shoulder to sleep with. And that's. Yamugamba nti ekyokwebaka nawe wali upset eri Sylvia mugasseko na buli kimu kyonna so you wanted someone to sleep with ate naliwo. It happened. Kyagwa. If you must know, it was one of the better nights of my life. Era wowe oyagala okumanya nti ekiro ekyo kye twafunamu family kyali kirungi byemu ku biro bye neenyumirizaamu. Tutandika ate kugira. There was one time. Dexter, kaali kasira kalwalumu. 3 times. Ne kaali kalwalumu naye twakola emirundi 3. Come on. Look, you don't think it's a good idea? Kyogamba si kirowoozo kirungi gwe nange. I
did. Sigana mbisira binali nchirowoozaako mbisira bya like the 80s oba osanga the 90s. I used to think it was a great idea, but at this point Why? What are we doing? kati tukola ki? To meet you. Njagala osisinkana ne John Peel ayagala okulaba. Hey. Njagala omuli nga asuna. Jazz musician. Muyimbi. Bastard. Katonda watu. Free jazz on the piano. Rodi abadde amusabye, abadde akasabye nti oba osanga babere boda yekyanga kakino kasoka katule bali bukyanga kabaworero kasoso mulyanga ali serious Rudi atiranga ubika gamba nakalidinga on anina mana abibuzabuza kagenda ovayo muganda wange. You're not going out like that, are you? Tungama tugenda out ngoli wote kuno atuyagala ngende ntya dala. I'll just go and see a movie. Njagala kwata kubogenda kulaba sinema na maso kulaba sinema then ngende mu apartment. Let's train back tomorrow. Ngenda kuba ninya training kera ku machenzi zaayo. Bambi. So, I'm sorry, Dex. No sonyiwa Dexter. Don't be. Tuteekeddwa kwetuta wetudda ku kyaki. Okay. Go on, genda. Kakwate kuba ne katambula kagende. Rodi yawulira ennaku. Mbutuufu ndowooza kiri too late. At this point it is too late. Kazi katuka aliwo. Yafunamu n'omukisa and they had sex. By the time we yawukanira ne Sylvia bikyawo n'akanoonyako they had sex biki, but it was that. Esaawa zino kali mu kuzimba bulamu bwako. Baatule bali Lodi n'asuna ennanga. Musajja ali okay, ali fine. Is presentable. Aine ekitiibwa kye namuku ssente. Kirina kyanga atudde bali ebirowoozo byatambula. Mazima gali nti ng'omuntu omwagala mu mutima. Nga omwagala mu mutima. Nga wamusima mu ndowooza. Nga ne bw'omulowoozaako bulowooza omusaayi gwo gwennyini gwefukula. Ne bwe bajja abasajja nga bavuga zirole, ne bwe bajja abasajja nga bavuga bukabokisi oba tosobola. Najja atowooza teyadduka ku muyimbi. Dexter yamugamba linako Dexter. Yamusikana we bayita Canal Saint Martin. We yamusikana. Mbadde ndowooza nakwesonyiwa naye kituufu kiri nti sikwesonyiwanga kwagala okukamala. Ne kasooka kamugombi ne kakuba kiisi luba okwaya. Allah. Bw'oba oli mu byakunjereegereza. Amazima Katonda ng'oli mukundidinga on nga tolina kyonjagazi angenda kukutemula kuno si byendiko. Olayira amazima Katonda mu groli nange kuno of course I swear ndi naawe. Bubusazewo we are going to be together. Wow. Ate eri kinyumanga kuwasa best friend wo. Oba kwagala mukwano gwo. Baabano. Yakanyweza naddamu n'akasimula kiisi. Kaakali nno batugamba 2 15 July 2. To our wedding, for what can... Rodi ali wano ali mukola rehearsals biki byagenda okwogera ku mbaga. For laughter. Yagala kwegamba we speech nesobola ositula emitima gy'abantu, emyoyo gy'abantu. Ask how Emma and I abasinga muyinza okumbuuza Emma nange twasisikana tutya. grew up together. Ekisookera ddala twakula ffenna. Bla 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 bla. Sokoleke bla bla yagenda okuddamu. Tuteekeddwa bimanya, tuteekeddwa na bisikana. Obadde ki? Yeah, I'm sure that's going to happen. Baabano. What? Mego kyomanya emitima gyabwe misanyufu. I do. Mitima gyabwe misanyufu. Buli omu alina omuntu gwawulira ddala amutegeera amumanyi. Safety issues. No, I could lose my license. Baabo. Kati ebbanga eryaddako Hello. Hello. Come here, you. Jangu. Kati nono muwala we gwe yazala mu Sylvia. Give me a big kiss. Soko mpeka big kiss. Gambo otya. Between 5:30 and 6, but no more. TV inagiraba wakati wa saa 11 ne saa 12 tasukka. Saagala atuke mu ssaawa mpanvu. A man here
nkimanyi kasanyuka nnyo nga kazze wano. Kale musewe yatwalwa Silvia. Oyagala okujja? Tugenda kusisikana famire yange. Weraba Karum. So, nange mbadde ndowoozaamu. Just let us combine ebirowoozo tufunemu ekituzimba. I want a child with the man I love. Kamugamba, I want a child with the man I love. Njagala nzale musajja gwe njagala. With you. Bwe kiba nga sikuzaala ngenda zaala mugwe. We better get started. Bwe kiba bweso then we better get started. Tutandike. Kamugambye nti nandiyagadde, I would like to have a child with the man I love. If it's not him, then it will be you. Banga lyetolodde tuli mu 26. To take some exercise. Come swimming with me later. Olwaleero jjangu tukoleko ku exercise. Ngenda genda mpuge. Fine. Anti ngenda kubeera cafe kono fine. By the way, in case you're interested. In case we're interested, sinabafuna lubuto. Leka shokoleke, baby. Urubuto oluganyi. Banoonyeza omwana aganyi. Mwaka mulamba. I'm taking that on you. Nosonyi obusungu buteekako gwe munnange. Best today, are we? Jasiri bulungi. Lwaki tetumiitinga ng'ovudde ku mulimu nange neeva ku mulimu tugende tulabe sinema yonna gyo n'obusazeewo gye tujja okulaba eneebeerako subtitle oba si tusobola nogera ntulya ku kyeggulo nze naawe osegeera nkusuubiza tujja koye kale mukazi wattu ekimuluma anoonyeza omwana aganyi. Ebyo bituukawo munnange. If you get a chance muli myaka ofunye omusajja, you feel like the man is willing 100% is committed okubeera naawe, kulabirira kufaako n'ebisigadde, mwana omuzaala. Waliwo emyaka gy'oyinza otuukiramu okwagala ofuna omwana ate nga tajja. Noonya omwana agaane. Kati mukazi watu yajja n'asooka awugamu. Mukazi watu avuga kalunda aganya. Gy'asobola okugezaako sisikana Sseruganda. Waliwo amuyisaako katwanga bw'agize eno. Kati yasuula omukono. Fune direction. Najja. Vuga kalunda aganyako empolampola. Baabano. Katonda wange. Banange. La haula. Yesu Kristo. Sseruganda ali ku kafe agenda oteekako essimu. Nakya yaleseko message. Amugamba ndi mukubo nzija. Onoonsonyiwa okubanga ku makya gulwayo munani nabadde mu mbeera etategerekeka. Njagala okimanye nti kwagala okamala. Era nga wamukisa. Wow. Amulinda. Wabula mukazi wattu bambi base musekudi. Kubye. Ni wali ne wobo fote tekyasobola kudda. Lengera. Wabula gwe kyomanya nti eno yali shock. Kino kyali kikangabwa, yali ntiisa y'amaanyi eri Sseruganda. Mawulire nga gamaze omutuukako musaatu bambi. Ekituufu kiri nti yali amaze osetulinga n'omuntu gwe yali ategeera yali amutegeera. Yali amanyi okuvuddira emabega paka okutuuka we yali atuuse. Yali amutegeera akawonvu n'akako. Yali amumanyi paka mu ntobo y'omutima gwe. Era ng'awulira omutima gwali gufunye kye gwali gwetaaga. Batugamba 27 Julai 15 nateera. Musatu yagezaako okwebuzaabuza n'addayoko mulamu bwe buli obukadde obw'ekiyayi. Kwesabira agalagala kubeera mu kilabu abuzeebuze embeera oba osanga kijafuna engeri gye kimuvaako naye nga wa.
yatomera buli gwashanji yakwana buli gwashanji yarwana yawuliranga yekyaye ngane bwe kiba kyakumutta abatagenda kufa ko yarwanira amashekati gebbara yagenda okoma weka nga tekyali mwada akategeera kyatwala ebbanga nga bamukwano nfanfe nga bali so tight and close however much at times bali in distance physically but emotionally bali so close batu kogenda okweyatulira ogamba nti kati ke kaseera tubere ffena nga mbutuufu n'emitima gyabwe gyali so solid buli omu nga appreciatinga munne era omukwano gwabwe gwali so pure ne munnange nga bw'omanyi nti oteekateeka ne Mukama ateekateeka tebisere bisinga enteekateeka za Mukama zisinga ezaffe ze tuba tukola enteekateeka kiba kituusewo olina kukkiriza bukkiriza n'ogamba nti Mukama bw'ati bw'aba asazeewo bw'aba ayagadde naye ate bw'ofiirwanga omuntu ogwo bw'oyagala kiba kirungi okumujjukirira in good memories. Michael. Yeah, it's Michael. Anti yenze taata. Butuufu mpulira antidde. Okay. Akiri okay. Okay. Toteekeddwa genda maaso na kutya. Something happened. Waliwo ekyatuusewo gye ndi. It's okay. Kiri okay nabitegedde. I wish you were here. Nsubira kale singa obadde wano. Something happened with my flight. Ati munayi waliwo ekyatuuse ku nnyonyi yange nabadde ngenda kwate kuba okujja nkusiikane. You're in the hospital. Ndi ludda wa ye kono oli mu ddwaliro. What is it, Dad? Kiki ate lwaki ogamba nti oli mu ddwaliro? Dad? Essimu neevaako. Kitaawe abuuziza ndi ludda wa ye. Oh. Mutabani namugamba nti oli mu ddwaliro. Ko ye Mr. Kovaka. Wangi? Yes. Munayi ndi musanyufu okubanga kwasaganyiza nti ye. Nyina amawulire amakyamu ge ngenda okukugamba. Gakwatagana ku kitaawe yafudde. Olwaleero emisana. Kyokka yakogera naye eddakiika nga 2 emabega. Kitaawe yafudde emisana golo yafudde saa 6 ogw'emisana olwaliro. Well, that's impossible. Tekisoboka nawe vaawo. I was just speaking. Mbadde njogera naye ku ssimu eddakiika nga 2 eziyise emabega. Kitaawe bamudikiralize bagambye nti mufu. Essaa 6 eziyise emabega. Leka nammwe. Kyokka badde yakogera naye ku ssimu. N'atuuka n'omubuuza ndi ludda wa. Namugamba nti oli mu ddwaliro nti kyamugwako. Kitaawe afudde yasooka n'agakaabamu awo. Nagambye tuli kapya kayitibwa the right. Kayitibwa the right. Oba the right. Right kitegeeza emikolo. Waliwo emikolo gy'obufumbo, waliwo emikolo gy'okubika, waliwo emikolo gy'ennyimbe. Ku luno tuli ku mikolo gya exorcism. Yajjukira mu biseera ebikadde nga bagenda oziika maama we oba nnyoko we. Nnyoko we nga tannafa yamulekera akantu kano. Naye ng'emabega alina bye yali awandiiseeko. Waliko kamalayika nga kakutte ku mutwe gw'omuto. Emabega kwaliko bya not alone. He will always be with you. Toli wekka bbanga lyonna ajja kubeera nga naawe. Kyava awulira ebikoona. Yafuluma ekolwa gye yekkaanya awulidde ebikoona. Okuzza amaaso ebweru ng'alengerawo obugere. Kyokka ate n'omuzira mungi gukutte. Ate n'awulira abaseka. Kwe kujja asooka yekkaanya awulidde abaseka. N'akwata ekkubo n'ajja ebbali ku luggi. Luggula omulundi gumu asobola obbakwatirawo. Kyokka awulira akyaseka. Genda okwekkaanya nga bamulekedde kuno bino eno. Yakimanya abitaddewo yandiba nga tali wala. Daba neerudda. Wulira eddoboozi lya kitaawe. Yajja amuyita muzeeyi.
lindako muzeeyi taata oli atambula dda muli yajja amukubawuza kimu muzeeyi bw'atuuka ebbali n'asooka yiriggula ekigo ono yatuukawo n'atambuza amaaso nga tewali kiriwo kati abali wanagira okuzza amaaso kyava alengera ebbali waliwo enfalaasi naye ng'erina amaaso mamyufu temuli wadde ekya black maaso ga red erina kkala eringa yambwa eno waggulu nzirugavu ku mumwa myufu kyava asooka yekkaanya n'atambuza wano wonna amaaso kati nga wali ekifo alinga kyatategeera ate okuzza amaaso nga byonna bivuddewo nga nesina abadde akutte taliiwo yakwate kuba jagezeko okudda munda bw'otuufu simanyi kikigenda mu maaso wulira atandise n'okutyamu simanyi na kumanya kiki enkola wano kati nja kwetaaga obuyambi bwo kirabika ngenda gwa ddalu soko gyonsiikana ogezeko okunyamba mu ngeri emu oba endala kati wamala omusiikana ne bakwateko ne bajja mu maka muno mulina kyala alina omuvubuka omuto kusaabagezeko okuyingira munda babakiriza kwe kujja olunaku luli namulaba alina kyagamba omuto njagala kumanya omuto yali amugamba ki kyava asooka amuyitiramu bambi kubanga yalaba nga bamutunuulidde ate nga bwe bamugera kati yagala kumanya baali boogera ku ki omwana yagamba maama we nti kitaawe agenda kufa gwe kyokka nga ne kitaawe yali tannabafa omwana yagamba maama we nti taata we omusajja agenda fa muto kyava asitula amaaso n'ayogera mulo ayogera mulo agambye nti naawe omumanyi munaawe wali omulabyeko okulaba ki omuzimu gwe bayita mulo bwe wagulabako naawe gwe kennyini gutambulira mu nfaanana ya falaasi yavaayo misindo olagawa ogambye ki nkugambye kitange yafudde kyokka oyo omwana yagamba maama we nti taata wono agenda fa nga ne taata wono tannabafa kuba kati kitu tennakuŋŋanya katonda wattu neetaaga osooka okwogeramu ne lukasi era nga amugambye nti naawe okulaba gu mulo omuzimu oguyitibwa mulo okulaba twakwateko wetudde ebbali eri lukasi nnaku zo takyategerekeka okuva oli nakyalo yafa yitibwa rosaria okuva rosaria lwe yafa lukasi takyategerekeka ennaku zino atambuza bigere ayambala kikabuuti kyokka alimu n'akatintima muto yakwate kubona ajja wali kwe kutandika okukologa ekiruga yazza amaaso eby'omuto n'abanga amukwatako takyategerekeka ali mu bigere atambuza bigere takyambala ngatto yakyuka njagala wekkaanyi n'asooka asala akano oluyi
bwamala okukasa oluyise bunatambula najje bali kwe kufuna ebigatto bye najja ng'atambula abantu beewunya seba atadde akaana siraapu ne kagwirawo ku ttaka ono yakwate kuba najja mu maka ga lukasi ono yajja okunnyonnyola ebisigadde batuwe bituuse bitandise okaluba yamusikana atudde mu lujja lwe enkuba etonnya okkamala waayo gwe Father Lukasi yamusikana atudde mu lujja kyokka enkuba etonnya okkamala najja amuyise wayambadde kikabuuti tali mu ngoye endala yamuyisa wasobola okukwateko omuwulekeja munda mu nnyumba aze ne najjaala n'amala okwekaza bulungi bw'amala okuggyako amazzi kwekwatekubo ne yeebaka bw'amala okwebaka ate n'asituka saagala byakwebaka najja kati oyagala bw'obadde okola kyebweru nkubuuziza obadde okola kyebweru ng'enkuba etonnya kati musaatu yatandika osika ebifaananyi agamba nti yeezudde ng'agenda maaso n'otambala ndowooza waliwo ekintu ekyamaanyi ekyatuuseko kye sitategeera njagala ogezeeko okumanya nti bwe guba nga muzimu gukumanya tegumanyi buli kimu kyonna ekikwatako lodi yandiba nga yazzeemu obuzibu bw'atamanyi yatuuse bali ng'akomyewo eka yimidde mu kifaananyi kya Bikira Mariya kati gojja kwetaaga obuyambi nange nja kwetaaga obuyambi omanyi kyoba okola kwate kuba ogenda osisiika ne Xavier omusiikano mugamba akwate kubajje wano kati yasegere yandiba nga ali possessed ne demon okuva omwana Rosaria lwe yafiirwa omwana we mu lubuto naye kennyini okwate kuba okufa omwami ono yaluzinga faith bw'aluzinga faith n'abeera vulnerable eri omuzimu kati omuzimu gulabika gutandise omupozeesinga era yazzizza n'omusomaali kati amugambye nti kwate kuba ogenda osisiika ne Father Xavier nze kwate kuba nzigaliyo wano mu nnyumba galawo kwate kuba ogenda omusisiikane omuleete angobemu omuzimu ogundimu kati bagenda okwate kuba okugenda okubuuza Xavier nga kirabika ate Xavier taliiyo lodi yuno genda okwate kuba okubikula amaaso ne kapa yatya bamutumye Father Xavier anoonya Father Xavier amulabako yabadde agenda maaso nobasomesa yamusindika ewa Lukasi Lukasi ewaka afuuse ekirala alingiza bulingiza bwati mu ddinisha ekifaananyi kya Bikira Mariya akirabirako eri mitala ne kapa zennyini kati zimutya zidduka n'okudduka ne zeekweka afuwadde tetukyamutegeera ala njagala olabe bali enkuba etandise okutonnya emisalaba gyonna egiri mu nnyumba agiwunzise emisalaba gyonna agiwunzise egy'omu nnyumba bali waliwo ekigambo baaru bano bakwate kuba okudda bagenda okukwata kuba okugulawo okuyingira munda mu nnyumba nga kando zikolezeddwa wabula emisalaba gyonna gyesulise emisalaba okwesulika bwe kiba kitegeeza nti yenna aba agisulise aba awakanya ekikwatagana obukristaayo aba mugoberezi wa sitaani ono yawulira enswagiro n'ayita Michael kibadde ekyekyo kyempulidde eki kumbe lodi abali mabega Katonda wattu kwe kukyuka yavuddewo dda tugende ne bajja bamusiika ne gyali alina wano akatabo kasoma lodi kyava akwate kubona ggulawo
banaye gwe munoonya ali bweru taliiwo munansonyiwa nabadde abuuza Father Lucas mu Father Lucas taliiwo kati tutandike kugambye taliiwo nakyala alaba mbu ye seyawe yaze simanyi wanyumiddwa ekirabo kye twaleese ewuweeka ku mulyango ku luggi gala oluggi olwo tetwagala muntu tukyankala abatanabana dukwatako oluggi ne lweggala mukazi wattu n'amanya kalabaayi waliwo naze wano kubuuzaako kitaawe ayagala kubuuzaako hello kitaawe yagambye omusebo yanyumiddwa akaseera kabadde yekeeka oli mulimba kitaawe teyafudde ku ssaawa awo ssaawa nga 10 yafiidde mu ddwaliro lye limu nnyoko gye yafiira kyeyasembayo gezaako okuba nakyo mukosi asinesi ye kupakuka kutya bwe wakwata ekkubo n'ogezaako okuddukayo n'oyingira ebintu by'eddiini mu butuufu kitaawo byamunyiiza byamuleetera obulumi simanyi osoma birowoozo byange ggwe nedda simanyi gw'osoma ebyange tanalisa omuvuma ayogera ebigambo bingi bingi onaawulira temabeka wetombogolera katonda yakomandinga katonda simanyi ani nze tebankomandinga katonda wange takyusiza akaloboozi kanayogera ng'omukazi omukadde w'emyaka 7